Yes, Faadi TV ujimbaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kuba subscribing ate munyegere kade mwabali mugwanga erya Oman mbatumiddeko nembebaza nembagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mujje kumirako bagita Faadi TV uji updates mbanazo eziba tambula kitalo nnyo gampu mawuli aga trending akade kano mawuli ga mama wa Susan Makula bwate buyavudde ifaananyi byolengera ku screen yebemu ku ifaananyi ebimu ebyo ebyakwatiddwa mulambo gwamaze okubanga gutuusibwa essemuto oba omubiri gwe era ndowooza amazigo galengera okuvamba ku nguva zipasa buginga amazigo agakabye gabulidda mu kiwanga Makula ayamazigo akyagakaaba basisita be abagezaako okubanga abakola ki bamugumya ndowooza olengera omubiri gwe nga gutuusibwa munange byebimu ebitrendinga akadde kano ku mutimbagano gwa social media musubscribing ate munyigene kale bagita Faadi TV uji updates mbanazo ezimu kwezo eziba tambula okwetola eggwanga Uganda omukyala aludde nga mulwadde kubanga abasinga ade balowooza nti oba olyawo yafudde kibwatukira tekyabadde kibwatukira yakoze eki munange yabadde mulwadde ate yabadde amaze ebbanga mu ICU mu intensive care unit manyi intensive care unit naye ebisa ebisinga ICU ng'otutteyo nga batutteyo mulwaddeho obanga olwaziza omulwadde n'atuuka eyo olina okusaba essaala ennyo kubanga ensimbi ne bwoba ozirina ng'oziwa abasawo ebisa esinga ewantu eyo si wangu abasawo batuukira okutwalirayo omuntu nti waayi omuntu katumutwale mu ICU kiba kitabuse akasenga ako si kangu omuntu okuvaayo nga mulamu ebisa esinga omuntu bw'olwaza omulwadde oba olina okusaba ennyo butamutwala munda eyo kubanga kalinga kattiro wantu ewazibu nnyo batwalayo omuntu abasawo nabo babatandisa okuwanika kubanga bamutwala bagenze kumuteeka ku byuma nga bye bikontrolinga obulamu bwe abasiza mbyuma bakugamba nga n'okusa kwennyini amukaaba abakamubaka ebisa ebisinga nti nga omanyi nti obisa ebisinga omuntu oxygen bw'oba tokyafuna bulungi oxygen ekiviiramu kuba kufa kati ate mu ICU omuntu abasiza mbyuma kugamba naye byonna kubisekerwa naye nga ewantu eyo batwalayo omuntu oba olina okusaba ekyo oba bagambe nti ICU eyo si wangu era omuntu bw'avaayo ng'awonye webazi Katonda kubanga si wangu n'engeri abavaayo nga balamu n'ebisa ebisingira percentage eba ntono mu ICU ensonga nti abasawo batuukira ogamba nti tumutwaleyo babatandisa okuwanika kubanga eri si basawo baba bamuceekingako kale bamukolako nga bamuceekinga n'ebyuma bye bisinga okubeerayo okuba kibategeeza nti obulamu bw'omuntu kugamba buba butuuse ekiseera nga bugendako bukontrolingira ku byuma nga omanyi naye ebyuma nabyo just baba bagezesa kyobula nkugambye nti emikisa giba mitono nnyo egy'omuntu okusimatuka oba okuwona oba olina okusaba essaala ennyingi ennyo kubanga abeera avudde mu mikono gy'abantu ng'agenza ebyuma nga birina okumuwa support naye ate waba tali mu ICU awo basawo bebabeera bakola ki bebabeera bamukontrolinga kubanga naawe abantu naawe babanjawulo ku byuma kubanga bamutwalira ku byuma kibategeeza nti abantu balembereddwa ate omuntu kati bw'aba alemereddwa kati ng'omusawo biba bibi nnyo ICU bye munange ebimu ebitambula akadde kano ku social media omukyala abadde mu ICU ebbanga eriwerako naye ng'obulamu bwe butyo bwakoze eki bwe butyo bwe bwasaanyeewo kitalo nnyo agenda kubazikibwa essemuto olwaleero ne bagita Faadi TV uji pasita Bugingo ndowooza omulengera amaziga go bagakaabye gawaire dda mbiwanga naye nga akoze ekisoboka kyonna kubanga omukyalo naawona naye nga obulamu bwe butyo buyinza kuba olina kyopulaninga kyoteekateeka ensimbi osobola ziteekamu ne bigaana eyo ICU ne bwoba olina ssente zenkanasya ne batwalayo omuntu obannanga oba olina okusaba ennyo ne bweba ensimbi ozina nga zibakusaba zonna oziwaayo ewantu eyo si wangu kalinga kattiro ate nga kalumu ka ddwaliro kubanga omuntu ogenda mu ddwaliro aba agenze kuwona naye ka ICU oba baakakola batya simanyi nakumanya ebisa ebisinga oli bwagendayo ng'abadde mulwadde okusimatuka okuvaayo nga mulamu maama chances ziba ntono nnyo kugamba chance ennene
ziba kuvaayo nga mufu okusinga okuvaayo nga mulema. Kitegeeza nti percentage ey'okuvaayo nga mufu eba waggulu nnyo okusinga ey'okuvaayo nga mulamu mu ICU. Era omuntu kasitaba nga mulwadde ne bamutwalayo oba olina kwongera mu ssaala nnyo n'okusinga wano wabadde nga tanaba kuba nga atwalibwayo. Omubiri gwe baagutuusiza Essemuto agenda kubwazikibwa lwaliro ssaawa 10 saali Essemuto, era nga abakungubazi batandise okuba nga beeyiwa okuva wali ku kyaki eya Kananirandi oba ku HPM gye bayita House of Prayer Ministry ekulembera omusumba Aloysius Bugingo. Batandise okuba nga beekulungula nga boolekera saidi za wali Essemuto okuba nga bazikirako Susan Makula kw'ossa n'omwami amanyikiddwa nga Pastor Aloysius Bugingo. Munange bye bimu ku ebitambula akadde kano naye nga bitalo ku saidi ze endiga ziri mu kkungubaga nga bwe mbagambye nti endiga ze ku Kananirandi oba ku House of Prayer Ministry bonna bali mu kkungubaga era batandise okuba nga beesombola nga boolekera saidi za wali Essemuto okuba nga babaziikirako.